Ku byalo Kisojo, Buyoga, Lukenke, Misanvu ne Kiwoko mu ggombolola y'Ekibinge e Bukomansimbi abayobe kukola obukambwe bw'abeebyokwerinda olw'emigga egibakuba buli lunaku nga bakuuma ddembe balwana kussa mu nkola ebiragiro bya gavumenti eby'okutangira okusaasaanya ssennyiga korona. Bansinyana ku makya ssaawa 5 mwava kulima ne bankwata ne bankuba emiggo muno mwonna bamala ne bantwala ne bampamba ne bagenda bansuula era kabayita Buwenda Kisojo Buwenda ne bantwala ne bansuula ne bangamba genda ddayo ewaka era ne ntambula okuva eyo paka wano. Kanadde ni kubalaza nkuba essimu omusirikale najja nankuba mu ttooki nangamba okukola ki ne mugamba nti wange nangamba yingira kati nabadde ngenda okuyingira bwenti nakwata omuggo nankuba nansamba paka we nayingidde munju ne munju nayingira. Bakubye abantu emigego gyadde mingi naye I think yabadde Bukomansimbi. Osiwe Bukomansimbi alina ganga gyatambula naye okuba abantu emiggo. Fonde tubadde ubibali tunakola fujjo tetunakuba abantu mayinja naye ekyazeewo kyesaategedde. Abatuuze balumiriza nti abeebyokwerinda bayize n'omuze ogw'okujja pikipiki mu mpya zaabwe olwo ne babakanda ensimbi okuzibawa. Abasajja batwalidde amateeka mu bo bennyini balya ng'abazze okutubba obuki nga bagufudde omulimo. Basooka bajja mu kyalo kyange nga bagenda bakwata abantu kubasanga atise omuntu ku pikipiki nga bamuggyako ssente. Oyina sanga pikipiki y'omuntu ng'agipaakinze wakaawe ali wakaawe n'agikwata n'agitika ku mmoroka ngero bagikola ki bagitwala. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Muhammad Kateregga alabudde abatuuze mu disitulikiti eno okukomya okusosonkoleza abeebyokwerinda kubanga abaserikale ba LDU tebaafuna kutendekebwa kumala. Kituma kumanya nti poliisi erimu ebitongole bisatu kati era abaserikale bano abajja ku operation eno si bamufu si bamukitundu mulimu aba-UPDF mulimu bano aba-LDU. Owa UPDF by nature training ye tabuuzibwa kibuuza agenda na command kibavudde brief gye bamuwadde nga very takola ki ye training. Owa LDU yali excited okutuwako ku double cabin n'akwata emmundu tamanya nga bafulumya sasi era omukisaaki akufunira wano. Owa poliisi gwe batraining okukolagana n'abantu bw'aba n'omusirikale wa PDF amuoverpowaringa tegeera kati ebyo tuteeka okubimanya tutakola bintu bibalowozesa nti bibasosonkereza. Omubaka wa gavumenti e Bukomansimbi Saziru Nsubuga Mayanja olunwe alusonze mu banna Bukomansimbi nti basusse obwannantagambwako omulina okwesibira mu bbaala ne banywa omwenge. Tukizaganyiza nti ennaku eziddako awo ffenna tujja kutambulanga ne patrol tulabe ddala ekibadde kiri ku ground ekituufu kyekirwa ani akoze obukyamu ani atawuliriza naye nga kyensaba amagombolola agabiri kwagaana ge tulina agabadde gakyalimu obuzibu nabo beekeberemu nti watereka okuba nga waliwo ki obuzibu kubanga abantu mubangambye nti babasanga ssaawa 6 olw'ekiro ate nga bali mu bbaala. Ye omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Muhammad Nsubuga avumiridde abakuuma ddembe okukakkananga ku batuuze ne babakuba emiggo n'akubiriza abantu bonna bulijjo okwekubira enduulu eri abakulira ebitongole ebikuuma ddembe okulonkoma abaserikale abasiiwuufu b'empisa bavunaanibwe. Teri ali waggulu w'amateeka obanga tukwasa amateeka gano ate tetulina kulaba ki nga tujjayo emiggo egyo tekikkirizibwa era yonna n'abakikola abeera amenyi mateeka era ajja kubanga gavulwa nga ye ng'omuntu mukose amateeka oba eryanyi erisuseewo. Farida Nakayiza ne Robert Nsubuga BBS Terefayina e Bukomansimbi. Ziweza 3 ezega